Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Ncheno naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Wa sugar teyamaliranye ku live. Pamoja ekiri. Bamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebakati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Finn. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azawi right here on Executive Media with RealTime with Mimi. Stay locked in. Yeah. Either mbadde njagako ne Valentine abakazi bakyejem. Bawe. Bawo bw'aba badde ajja kuwa Valentine. Omanya abakazi babeera wakanga beesunze woddira. Akulabe ng'oyina ekintu kyonna mu ngalo. Naye nga ye talina kye yayiiza yadde n'eki. Abasajja twagala birabo bingi. Kati gwe omukazi bawa amala mangu. Mugule eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Alisangewo. Tekibanyiiza. Andi abakazi bo banyiiza. Jjukira nga ffe tukula waliwo mu kisenge kya taata eddagala ly'atateekanga sukaali nga kaddagala lya kitamu lyalinga lyaki. Mbaga baba pulesa. Mala kula kati mpulira empunya ng'owulira by'olimu. Byendimu. Okirabye? Amaanyi g'olina ogaba nago. Chanya transformer. Muko. Ayakisaako n'ewala. Amaanyi g'olina ogaba nago.
Shamimu tekiwandiikiddwa kankiddemu. Buli tosobola kwetuusaako si munazwa boyfriend wo. Birthday etuusa kubira taatawo. Kyamunereka kono No, it's the way to go. No kyekyo ge mazima. Gwomukazi wakyolowooza. aliwo kuweebwa. It's not a must muna back receiving end. Aliwo kuweebwa naye gwe bagambye nti agenda kuweebwa nga omuntu gwalina talina busobozi. Aha. Gwomanyi gwe wafuna. Kubanga Valentine this year yakamuliko omutwalo. Akaki. Nawe omukazi kayiye. Bajja mbabuulire ebitundu by'ekyamasiro kya Valentine. Mubikwenye ku birthday. Musimaze nkwereetedde. Birthday yo 8 PM we are mwabikoze. Ekyo si kirabo. Ne baleka bakuba ku mazaalibwa ago. Okoye bakakuzaala omukazi n'akuba n'akuze. Tonna tuka myaka giri. Tukooye okwegatta tukooye sex ku Valentine ng'ekirabo. Mwagala ki? Nze nkwadde ekimuli kyange kiri mu miliyoni namba. Awayo Range Rover ne bamwamu. Agamba mubawoke. Owayo Range Rover nze ne kuwamu okwegatta. Teri musajja abokke teri. Mwagala ebirabo. Kale nawe Range Rover nange nkusitayiro zonna. Tulabe. Tokiraba. Kibale kibala. So Range Rover muganda wange endalamu. Ne bwe kweli buli kaliko emitwalo etano. Tukola ebintu. Omukazi asoga Shalom kamera njigulidde. Kugudde burapeero. Segedde. Kikola. Okimanyi bawa avuga boda. Mu element ekajja mugulire element. Ne reflector. Mugulire reflector agisange wo. Happy Valentine's Day my love. Omwe reflector. Akola mudala atunda biyenda. Gula akasaka pia. Omugere baby, a new knife. Happy Valentine's Day. Omukwano kuyiya creativity. Atenga kawagale kasalirawo. Nemuleka kudda akali tunganga tunga mu shavinze. Surprise. Ndeki bamolu. Ngosaje. Ndeki bamolu ni surprise. I'll slap you my dear with your private part. Shalom kagaye. Bano bateeka mu ngalo. Musaviye. Nafudde omuganda nabadde nfudde. Wadafudde kasabuni. Ko kyokufa. Yaje kulaba kati ndi ku bicupa bikebe. Geisa abalala nange samusima. Bana ali nfunye ejji. Badde ntandise okufuuka sausage. Eri ejji sufu kasabuni. Ngira mangu. Ejji. Eri ejji. Jiki. Ejji egg yani egg. Ebisi. Eri ejji besi no enjube eyo. Tamanyi oyiro. Ngobadde oli apuka mingi. Obadde kujji. Mwavaawo. Takutya gwe ntya. Kajirya gwako dda. Twali tukubisa deodorant ng'ogamba jji. Deodorant? Ate no ddaaka ekwatirawo. Egisiiga ono deodorant ozimanyi. Ez'omunkwawa. Ngajja okubya kasabuni. Ojjukwa bukubi wano. Ako kapya. Ogenda okumaliriza bwoti. Osooka n'ogwessaawa namba ng'omukono gukyalemeddeko banga ntaddeko supagulu. Mwe muli baapuka mingi. Tewali kyesikoze kasabuni. Naye kati okuze. Ngabi si azaala nnyo. Valentine. Akuze yazaala nnyo. Mwe munsasola mu tent. Ngaki akuze. Mama to yanza Uthman muzirimu we. Collection. Muzirimu collection. Eno yange. Ya anko. Agikoledde mwami wange. Nero gikwata nnyo kuba mpanvu ku ggwe. Kitegedde. Lekafa abakira ku anko tuzikwate kuba tuba tukira mu byalo. Kati era kala gye bakoze abaddugavu batojja labi. Bana sigaze ekyobugaga kya family. Nange onvume. Nange onvume. Mama. Agikwata ge bavuba. Agikwata ge bavuba. Omaita tuulirawo. Sijja gikwatako. Sijja gikwatako. Asumani n'ebivumo bireetera ku ngoye. Uthman Muslim Collections. N'ebivumo bireetera ku ngoye. Emambi weebale. Kanzo nnungi. Ne mutabani wange mukolereyo. Nange. Nedda ssebo. Omusawo akola makanzu gokka nga muvuga vaniguard. Yakirayo nti? Yiyo. Omulimu ogumaze mu bbanga ki? 24. You're 24. Like 24 years. Tuli kukyate. Njagala tumanyira naawe ate. You're 24 years. Having a vaniguard. We're not vaniguard. Bazadeo business. Bazadeo bafa baje bali. Bazadeo bali. Basuubuzi ba spare. Oli mwana wa mufti. Bali akugwe. Oli mwana wa mufti.
okimanyi toyawukanya abasambi ba mupiira buliko apostinga oba muwadde kanzu ya bwereere mama wane mwateeka eddagala naye katambula akantu mwandogera wano okirabye kyago tekyatambula neŋŋamba abange gula afuusa gwe Shamimu obulogo katonda aswaza abalabe bange Shamimu bulijjo ndoga bwaŋŋamba nenyawo Shalom tuulaawo Shamimu wanjoola ebigere akabandi mbisazaamu mbisinjikira omuliro gwa Yesu mbikutula mbimalamu amaanyi olaba guno mukyusa okyusa wange bazze ewuwo guno mukyusa oli mukyawa guno mukyawa onkyaya abantu guno mukooya andaba yankoowa guno mwebasa alaba kyano yeyeebaka agira kwati ngaso Shamimu kikiwandoga myaka nera mukama wakibikudde ozaba mukama yakikoza usimanyi onedduwa era ndo bane sikwatawo mukazi ewo kati utumali katuddizeeyo kati yaliko amaguna nekiba kibi okuloga omundugeraki nekati watugamba oli mu 24 laba banno nekyalomdaba byolimu nedda sokufere ku ekyo okimanyi babeera bwe bati onoye mwana ono etaata wallahi emyaka 24 gya mu kyalo 24 gya mu kibuga nekati gwe taba banno Shalom yogera emyaka emituufu omukaga wagulwalamu mu kyalo tewagwogera olimba baba 24 mutunuulira oyinza obba omutidde wuuyo kajavuga agijamu oli muleega bali makanzu kwegala buli omwana atambulira ku byakwegatta bagala buli omwana atambulira byakwegatta pulogulaamu onyi banyegayo gibeeramu tukole olina ogibeeramu lwapaka sisobodde era kankume wano kankuwa akazi kati nebyo nakati mutta ekitiibwa kyange kati tumubuuzizza nti Uthumani ku myaka 24 sente ozijja lwaki mukiwunzikira mu kale Uthumani ku myaka 24 olagawonyi emmotoka ye Shalom kwata wano ku myaka 24 Shalom oilo nina omuggo gwa Musa ngera ku saizi kati gwe maama woli ne maama wanayinza tuwalako mwana gaina kikome tekiranda kikome wano ekyo tuyize mbazadde batudde banyumyamu kino kikome wano mama Uthumani atudde mama wa Shalom waliwo n'abazadde abalala mama Uthumani batabani bali bati amnaejali omukulu Uthumani atunga amakanzu basale bubagambala mubalaba mama wo mwananga atunda mulega tirisa kaka taitena babi Uthumani agenda mu nsiko okufuna mmere ona akuba nsiko okufuna ddagala kale no watatu mu musanva aseka why gwandi badde we anze myaka gye ndimo kati ndimo gamba byagana emyaka gye ndimo byagana byagana oli bubi obugaggo oyina nviiri iyo nkugambye buli omwanga mbazitunda era kendi zitunda bale mugera ba omuzimbe era situle kizimbe gwafaana bwaki mitwalo 15 15 alabikanga obudde bw'ekikome ne bamna uyo munno agenze mu vanigaji myaka 24 abane waliwo ekitayi ona muganda omwala waliwo ekitayi kitufu mu ggwanga lino baddaki myaka emeka avuga yi anya Nissan kati atono mugoyina mmotoka kiyimulani yoyo muto kati gwe mukulu mwana muli mu family banga kisirani kali nze nola muto wa mama mwe yakola ijje ne tata mwe yakola ijje lwaki mwe muli mu kamera lwaki oli mu kamera lwaki mama wange yakola ddayijje omwana oyo omuzaala lwaki abwakusinga obugagga kiki ekyakutuukako mu ggwanga lino kati vaniga tebakubanjako wagigula mukono wazijja mukanzu ng'oyogera Allah ng'akulaba oli mabisi inono yatandise emwanyi ono yatandise njiraba naye alunda fene ono ali mabetting nemuna ekyo kikusiranyiza ono ali mu bubwa bananga obwa budduka budda mabega nkasiba okumanya Shalom alina ebizibu yeewoola mu kwasa aye n'ateeka mu kabwa nga tonnakasiba kaba kadduka olukasaako ssente olusimbula nga kawonyera kadduka kati
Ngoma zokusaka ezizo. Kasuku yasi njaga mugiza betting. Achani naye muli bubi. Chwa naye muli bubi. Fena tukaba. Gule munji. Few of your subscribers are choosing to watch this video. Your subscribers are showing less interest in watching this video. I'm going to display you. If you don't stop uploading, you may take the Please, video. for your mental health, stop uploading. Was YouTube one of your hobbies? YouTube kati kuandikira. For your mental health, please stop uploading content. Oba bino ebinkumi byetaka mu masimu kali YouTube efuna data eri. YouTube etawusifanya yuko. Bare mutu yambe mulaba akantu. Ani? Meya Aliko views ewo. No mvuka kwagala yavudde mu komera. Kwatu mugende mu kamera. Empoza akola kuba sirimu. YouTube jamwandikidde. Bamwise mu meeting. Yeah. Can you please meet our agent at Kingdom Kampala and we talk about your channel? Agenda mutuza bamugambe. Tulabanga. YouTube tekyawandiika. Bakwita mu Etensero meeting. tuma ababaka. Agent. Nga kakabulala akantu. Tekanya muliro. Simbalabika kakaredi. Akange yateka akabulungi. Akiba kitegeeza fena Tubawo bwaffe. Batukateeke wano kano. Tubawo bwaffe. bakuwole. Tukuwole. Chane egenda. Ngolo chane egenda biraba. Bitandika bityo. Kati bagenda musirika message ya mubuze. Where are you serious? Oh, you were trying. Kajja tusikira kano. Choko sikebwe mumpi gwa jituka wano. Nedda. Kuba waga mujijjeyo. Panna. Lwaki omumanyinya? Nedda kola boti. Tufune buli buzinda bwaffe. Sankulu kwali kwe tuli. Tuwole executive media ko kukyaliko. Nekano kana atumala ffenna. Swaka nvangu ati. Mbo mumpi sika. Tukase ku nnyindo eriko magnet. Omuntu akola nammwe ng'alina entondi. Omutuuka ne mmusasi. Kyewankoze mu short time wakyadde kikoleko omuntu mwana wa munno. Kyakukyenya. Kase ku nnyindo kuliko magnet. Teeka wano boti. Gwe mugamwa. Wano boti. Akagama kono manene. Why not? Alina onyine kusitamye ngo obugundi leeta. Ennyindo ye bambi. Leeta tuteekeko tumina musikewa. Teeka. Nkasate bakiwulidde ekyennyinde embi. Bakiwulidde ennyindo yombi. So tulikusa kubanga twogera wano bwetuti. Banna. ate kikwetaagisa okugyako obusiru. Anya kwadde akantu kalaavu. Abwewa ino mukongo gwabugulako. Nyewe mukongo sandi kumusasula ebyaddala. Ndwedda kwesi muga shootinga. Kammalirize. Kati gwe Valentine wetonedde ekirabo. Neetonedde munnange eno Valentine. Wenna amanyi nti toofuna ekintu. Ab'ebimuli abatunda ebimuli abasinga naye bataddewo osasula emitwalo 2 n'okwata ekimuli noweekubya n'oteeka ku status. Thank you darling. It's there to go. Yes. Self love. Ne gavumenti kati so akyusa lunaku olwo. Government yalusamu. Ati ngamba just olunaku. Valentine is public holiday. Ngamba siri kya public holiday ngamba olunaku lweriyo lwa mukaaga. Toyina wolimbira mu ndimu office ndi kumuli. Waliyo omupiira. Shalom abulwa kyali. Tulinayo omupiira. Kati Shalom mwe kamukola akajanja mufe mutulowoozese nga batakola waliyo kimala. omupiira balinze. Immwe. Valentine wanda Kamuleete ebimuli. Wanda kubanya nyinga mpamakazi wange ekimuli. Lwaki? She's my Valentine every day. Awo oba oweddeyo omukazi. Oba oweddeyo. Omusajja kasita akugamba ebyo. It's a one day thing. Lwaki weerowooza sandi nkwagala kwololoka. Tesikuza Valentine. Oli mutuufu. Nange nafunye entondo. Kati mukazi w'omutwale nga bukyali kale oleme omugaye Valentine niyo. Mutwala ku smart beach e Bukanaga. Ja mulambuze kubijja ku Valentine alabe bakadde baffe beebase naye wali muteeka. Akwata akafooke. Oli mutuufu. Nange nkugwange muwafaawo. Asobola nosimbawo omuti ogunamuleeta akasiikirize. Ng'awummudde. Sina kindi. Saagala mujjuza. Namusuubiza nja kutwala wotabeeranga namusoosa muleeba. Yeetagendangayo. Soka ne mutwalayo n'alaba. N'alabayo. Kanyala mulaga ku kijja. Kati ogenda muweewa olubeerera.
walibeera olubeerera ennyumba Bozi akamanyiro sooka mulage waawo ku nnyumba ey'olubeerera Bozi akali bakamanyiro k'ababuloko otunda ettaka nayenze mamiki awo tewali gamba musimanya ate enkaayana ne wabaawo afa kati awo gwaziikwawo kati abakazi kabeewa emmotoka za bondi ku Valentine nga bazitimbye snapchat byatandise ate naye myaka mito kati nga gwakulira bwena kwewa nkumbi bwaki okuze unafuna nkumbi bitiiyo ebikulakulanya eggwanga plambingi sina kindi kufuna bazita nsukusa ebitooke kati ako mamita mumpere nsukusa ku Valentine banya kuwasibiza mwanyi ensukusa byebitooke ebito nosimba kyejo emyaka gy'oliko gyakolerera si kyakimuli negwe okimaye wenatuuka ebiseera nga Gomez tojasiba mu kitambalo gisiba yonga gyalimu kyebakagikuba mu kibuga naye ogenda mu kyalo kati gwe n'oba ofudde tetukusaako emitwe etamwanyi zikuwa ekisiikirize sibimu aya nakulabisa bagamba mugende wajjajja mayanja ndajja shamimu kajja bakayo mambukadde ate bagamba ekigenda okutaasa kiri eki ogenda boyi na ssente omukadde omwavu yaloga oli mumpi ate nekyalo twagenda koota oledi wakoota dda mbaga omuntu bwakaddiwa ayimpawa naye kati goledi wakaddiwa wayimpa wala anakulabisa mu ssanda muli bwoti ozibiriza ofuuta nezo omulimba gungamba najja bbeeramu nja kubulamu esanda lijja bbeerawo naye ngaoli ku muti ofugolwa oyine watali lugezi yenna emizimu etambulira ku nje y'ekiro gye emizimu egiboggola muzuuke musaali muzuuke musaali subuhi era tubadde tusaba omutonzi gwakubalenga bachwezi obule bubuzi oleme kufa shamimu gambe yali awo twagala wakyamulaba kati omufu bwafa asiwuukirira mu kamanya ako ke basiwuukiriramu addugala nnyo n'amala n'abanga asiwuukirira tolabangako ku mufu yenna tobalabangako oludde mu bafu kyogambye tusira tebaafanga gwe Salomo n'azizza abafu gwe kinene bagambye anaza bamukulu basiwuukirira kakasiwuuki babanga bataddeko omunyonnyo ogwo kati gona osiiwuuka ngasiwuuka dda kati naye tulaba nti ekyo Mukama yakikuwonya okyaliomulawo yalinga omulambo gw'omu mazzi giba bwegityo matama akasiwuukiriva akakaso kavaako nakulabisa kati osobola musuuka enjeru oba okyewaka muliri era nkola kisiikirize kana ojjako ettaala nga weebase obudde buzibye ate lwaki nze nti enzikiza nga gwe kenyini nzikiza ate otya enzikiza enzikiza ogiwagaddemu kubanga oli muto kati okula otya n'otandiko Shalom bagenda muzika mu kisiraamu mu kikatuliki kikatuliki oyo tebagenda musibakaba balinamu ambaza elementi anti omuntu bamusibakaba omumagulu emekuta ye kati oyo bwe musibakaba mulina okukwatirako omuguwa naye kati balinamu ambaza elementi ate ne bagisiba wansi guleme kuma tudde ku Valentine gwego Shalom lekera okwefulanga Saimo lekeraawo okumanyira abantu tobande wefula professional bwomuleetera ngagamba omulamwa gwa leero nsinsuubira nti mubadde munza okuba nga nsimanya musijja kuyimpa ajja kubula nensiiwuuka nafa dda omulamwa gwa leero abakazi omukazi yagambye ebbayo tamuwangayo yadde akantu ku Valentine yampeereza message olindanga n'omalayo omukazi walaba nga batuddewo omuwe yamuwe nedda abadde ama yagambye yaŋŋambye nti kale mukubire omukane bwampaayo ekimuli geza nakyo flowers bakikwata omukazi alina kuweebwa by the way mbadde njagako ne Valentine abakazi bakyejjemu bawe bawo bw'aba badde ajja kuwa Valentine omanya abakazi babeerwaka nga beesunze woddira akulabe ng'olina ekintu kyonna mu ngalo naye nga ye talina kye yayiiza yadde n'eki abasajja twagala birabo bingi kati gwomukazi bawo amala mangu mugula eddagala ly'amaanyi g'ekisajja alisangewo tekibanyiiza anti abakazi bo jjukira nga ffe tukula waliwo mu kisenge kya taata eddagala lyatatekamu sukaali nga kaddagala lyakitamu lyalinga lyaki mbagamba bapulesa mala kukula kati mpulira empunya ng'owulya by'olimu byendimu okirabye amaanyi g'olina ogaba nago
Chanya transformer. Mugo. Ayakisako ne wala. Amanyi golinoga bana. Shamimu tekiwandiikiddwa kankiddemu. Buli tosobola kwetuusaako si munanzi wa boyfriend wo. Birthday etuuse kubira taatawo. Kyamunaereka kono No, it's nowhere to go. No kyekyo ge mazima. Gwomukazi wakyolowooza. aliwo kuweebwa. It's not a must. Muna back receiving end. Aliwo kuweebwa naye gwe bagambye nti agenda kuweebwa nga omuntu gwalina talina busobozi. Aha. Gwomanyi gwe wafuna. Kuba kati Valentine this year yakamuliko omutwalo. Akaki. Zube. Nawe omukazi kayiye. Hey. Bajja kambabuulire ebitundu by'ekyama kirabo kya Valentine. Mubikwene ku Hey. birthday. Mbusumaya abasajja. mbusumaya ze nkwereetedde. Lero birthday yo 8 PM we are Mwabikoze. ekyo si kirabo. Ne baleka bakuuba ku mazaalibwa ago. Okoye bakakuzaala omukazi n'akuba n'akuze. Tonna tuka mu myaka giri. Jegatta. Tukooye okwegatta. Tukooye sex ku Valentine ng'ekirabo. Mwagala ki? Nze nkwadde ekimuli kyange. Tangible. Ekimuli kyange kiri mu Musajja miliyoni awaye namba. Range Rover ne bamwamu. Hey. Agamba mubawo ke. Hey, Owaye yaki. Range Rover nze ne Teri kuwamu musajja okwegatta. abokke teri. Mwagala ebirabo. Kale Teri nawe twagala Range Rover ebirabo. nange nkusitayiro Hey. yonna. Tulabe. Tokiraba. Kibadde kibala. So Range Rover muganda wange endalamu. Ne bwe nkwe buli kaliko emitwalo tukola etaano. bino ebintu omukazi asoga Shalom kamera ngigulidde kukudevelopero Kusegedde. kikola okimanyi bawe avuga boda mu element ekajja mugulire element Ne reflect. mugule reflector agisangewo Hey. happy Valentine's Day my love omwe reflector akola mudala atunda byenda gula akasa akapya omugule baby a new knife happy Valentine's Day Hey. omukwano kuyiya Ate nga kuye kawagale. Ate nga kawagale kasalirawo. nemuleka kudda akaitunga nga tunga mushevinze Surprise! saba njakubamu oluyi Ng'osabye njakubamu oluyi mu surprise I will slap you my dear with your private parts. Shalom kagaye. I will slap you with your private parts. gwegiki. Bona abadde. Kandange okwekajanga si kirabo kya Valentine kirabo kya birthday. Nze ku birthday nakuwa kwekajanga. Bakuwa simu mpya box. Nze na shavinga. Saba esimu empya. Seba sala mutwa yango wano waggulu. N'abisano bwati. N'alusala bwati. Eno n'akalakata. N'abaga asase kalonda. Love kuyiya. Bawo ta shavinga. Leka kewa kasaga after shave. Okay baby. Shave. Ino Valentine gift. Omuntu obwo nonto n'obwo bwe buyingira omutima. Ajja okuba ebitundu by'akabaasa. Babi. Nowazazanga wesunza weddoka. Omubala gulo olujja surprise kukole. Ete twaberanga ebukotonga ona bakazi bonga. Owe. Kazi bonga Shalom sita. mweseri kusonyiwa. Omukubavu. Ogane vulyo. Mukubavu gatula bulungi. Nga mwekyaye bubi. Yes. Abasajja tukooye. Wetulaga. Sex is not a gift. Nawe wala. Abasajja. Ate mwaluga ate musobola kuva kwegatta. Nedda si buli kaseera Shamimu. Mumutusabira kuti basa kwegatta. Right now ndi mukulowooza how do I put back my works the way they were? Shamimu akola edduuka. Anka ali busy ali mu edit mwe naye ati anka Valentine's nfunye MacBook tuve ku Dell. Kisinga okwegatta omadde balongo. You have simplified his work. Okategedde. Ffe buli sawa tubeera ku receiving Naye end. mwe receiving end ate nze gwogeya nze amala amangu nze gwadde ekyo kya sex ate maze mangu. Manya kuva tenyero maze mangu. Ate kyerabira ndi Valentine baya police. Wampadde kyaki. Tegandyeko kyendidde. Ekyabo ky'okunnangira ekyo. Nakyo tukibalangira. Society ekikoze mbu omusajja yekka yalina okufuna amaanyi g'ekikazi nammwe mwetaaga amaanyi Lwaki omukazi g'ekikazi. afuna amanya g'akikazi? Abakazi mufune Oba amaanyi mumina mangi g'ekikazi. eddagala erigasala. Yes. Mujja ku gaffe ge tuli. Teri mukazi akomplaininga nti bannange amaanyi nina mangi. Eh. Omusajja tamalaako amala mangu tamalaako Banna. mutono. Nga tunywedde miti. Abakazi society ekikyuse waliyo n'abakazi atamalaako mu kisenge. Eh. Yes. Abakazi nga temumalaako mu kisenge. Nammwe musirise. Tusirise. Gwazimu Omukazi bibiri. nakukolobola. Buli kibi Tusirise. buli kibi kiri Tusirise. kubasa. Mukazi ayinza kukolobola atya. Na bukalu. Guno omusana okubadde gwaka. Omukazi akukalabula. Ng'oli gali mu kitoogo. Ng'obulako kwata kaliro. Kandi ekitoogo bwe kyekwata nimu bwe kiti. Kibumbujja. Okwona omusajja kye gwe nawulyako ng'agamba alina we yalisa oluliba.
nga tufe lulowooza oba luliba lwa nkoko baalugyeko agala twabikula nga liko pulasita muve mu byekisiri abakazi balina maanyi ga kikazi kanaka tolwanirira ng'abasajja tukooye abakazi atalina maanyi ga kikazi n'abakazi bwe baali babawazi bokisa biki mwanyiigira ne mugamba temwazikoowa ate munaye bo balina bye bafuna mukimamuweebwa kimaamukaabira ompe bokisa nze nkweforodi nze nkweforodi gompe bokisa giwe nnyoko agisiibemu bokisaki obwoguma 1000 obulimu akatimba twambale ku mutwe kasanguzaddemu abaana bwe kitaawa busaalire mumanyiira mwambadde bokisa ku birthday ku Valentine bwe kitaawa bufuniremu wuzu akasuulemu ka bokisa mbadde mpita buti kabe kitaawa akasuulemu akafuniremu wuzu ate omugambe yekubye Valentine abasajja baakooye mutumanyiira asunga n'obutambaala bwobu ne bulimu obukuubo era bulinga obutambaala bw'embizzi ziyinzaamu kati abakazi bwe tatandika bawa bintu nga tebyerabirwa mukwate mutwale ku kijja kyewammwe alabewo bagenda omuteeka era omugambe punta leeta omupunta apunte woogenda nga tannamutwala musoose mulago alonde essanduuka emunyumira okategedde wali ku bbiri n'essanda weeziri okategedde omukazi mulaga ku bintu byatalabangako bwe kiba kigaali osooka na mu mokyale n'omugamba agenda sooka bakuteekeko mu eyo firiigi nkwagadde Valentine beera creative omukazi mulage ku bajja be agamwa omukazi mulage ku mujja we ku Valentine omugambe nze nkoye okwekweka myani namuli kyuka ngambye omukazi mulage owebbina nga tolina bbina tolina bw'oba olina mumpi mulage omukazi mujja we nga muwanvu amanyemu mama nyambale ku nkondo Sabuka buli lwakuna essaawa zibeera 12 omulamwa gukyuse abantu bagadde guno omulamwa kale musooka mumuyambe muddeyo tuli mu kibuuzo nedda omusajja yagambye mukazi we kabbo ka muwala guno gwe basiiba ku mikolo gwe bazza beetisse weebati n'abuuza Zubeda bagiteekawo nga nnono kabbo ka muwala banteeramu apo laibena amenvu chocolate emicungwa eja orange ejo nagamba naye twadde tugenda mu mmotoka abeewaabwe baagaye balina omuwerekerako kwabaddeko metroni n'abala omugole yennyini ye yasoose soka basumule kabbo ka muwala mumanyi rafiki n'agamba omugole kwe yatandikidde okulya nga bali mu mmotoka bagenda omukazi eyabimuwadde yennyini kabbo ka muwala bagenza otuuka ewaka ne baganda b'omukazi nga nabo bonna bagamba enjala ebaluma ne batandikira okwo kanaabuuza kabbo ka muwala ono tebasobola bakazi tuyiiza ne batuwa ebintu ebiri tanje nga bitegerekeka n'agamba lwaki mutuwa ebintu ate bye munaalya abasajja bakoye kabbo ka muwala omukazi bakera mu katale ne bagula ekiwagu ky'amenvu batekamu amenvu 9 akasigadde galagawa n'emicungwa gya orange ebinene apple za green ate bo ne balyoka bagoba kino ekimuli ky'abamulamu tetwagala ebyo mutuwe ssente kabbo ka muwala kakyuke abeemuko ku byapa tumuseemu za iphone ne Samsung kaadi z'emmotoka kabbo ka muwala katumwagalamu ebyo bw'oba afumbire omusajja agakola mawulire muteremu kamera lenzi ebeemu yes omusajja yagambye kale singa banteeramu okwo ku bintu ebitegerekeka oba kale bw'aba talina ssente anguliyo zi perfumes ezo ennungi ampa ebintu ebirungi bye naakozesa naye ate be mumpadde bye mulya bagula apple za mutwale neziba omukaaga tebasiba kabbo ka muwala yenna okuggwawo taweza na mitwalo 3 gwe muwa abasajja abasajja baakooye nno abasajja banyiivu taweza na mitwalo 3 mitwalo 6 zinayisibyako kabbo ka muwala natekamu ensujju ennaanansi towakana abako baali badinkanga gwe baali batanzania nga bamimwa abako baali badinka kati kabbo ka muwala obaamu ensujju anti tubatwala space ejjule mangu kawere netukwate ensujju eno nanansi kati wakati oteekawo butono emitwalo 6 noliwawo emicungwa gino ejja orange n'amapeera gaali muli ogenda otunatunamu ng'abasajja bonna kyebafuna kitono nnyo ku kibawa abakazi oteekamu ekintu kingi omukazi omuletedde emmotoka taata omwadde bodaboda egenda omutta
Kyokumutta lwaki okyongerako? Buli mukogola abantu alira taata boda abayagala afaaveewo. Ate mumalamba. Ate gozimanyi serious. batamanyi vuga piki abagenda giyiga afa. Mama abamukanjwa nga mudda Mukwanywa kuziiga. Era kabaga mune kyebamwoja ekyamu. Nga baleka basimba boda mu ddiro ly'ekyengulu ng'ekwata nabbubi. Yatta taata. Tebaga agitunda naye ate bajagala. Bagira muko yagireeta muko swipe. Okatege. Nesha mumanyi mulimu kwali abasajja. Batata balooza be bagezi bagoba entebe zino ez'okwewubaka mu nguluzi batwale muwala we gatamanyi. Twabaleetera boda. Emutta afe mangu ave. Otasezaalawo. Zino entebe z'abazigoba. Entebe z'okugoba bazigoba. Bazigoba. Mbulwaki. Tata yewanga kumujukira. Nafuna kamunguluze. Jukira akuze kati okongo bubeera nnyeni. Kati bw'obukanga bwoti. Tata bakajja mugamba waliwo ekirala. Nga muwala we agenda okuddawo abaana bana. Kati boda. Kati bazigoba kati tuva wa boda. Ate tuva wa eno gundi awuju. Afe mangu. Hadi sikia mwenye kurachi afe mangu. Akanga mwadi ngali mu ddalo lya kitaawe. Basetula basima. Katute basezaala mujja kubuulira. Wali dako. Abasajja baafuusa babi kasuku yagaye bwakuzimbira ennyumba ewammwe. Nako aba akubira nnyoko nambuza muli mutya mu nnyumba yange. Abakazi tebakyagadde. Abge mazima nomujjukiza. Nawe osobola kikola. Ate kyerabidde kasuku. Teyezo atero sikyali namu. Kasuku kyerabidde okugamba bwe bazimbira ennyumba. Kutaka kwetudde omukogo aba n'ekyapa. In case we mwekyangira. Nateeka mbapangisa. Mukazi bwoba omuwadde muweere. Olunjiramu nkoko. Shalom nawe osobola okulangira omukazi. Lwaki? N'omujjukiza. Kitegeeza oba tomuwadde ng'omuwadde na mutima gumu. Kati olwo ebintu bikalu olaba tukujjukiza kijulo kye nakutwalako. Olwo omuntu oyo Utasiima walede kumputa. Walede kumputa gwe sakutwala emmengo wali. Tali emmamba. Bakazi kwerabira mangu. Embere ngo ogimanyi gwe. Naye kati abasajja baba batuusa okimanyi nti nno ensi eyo noonesa. Anti mwe abakazi ate mwayitawo dda. Mwayitawo dda. Kalina ffe tugezaako bagula. Abakazi nga mulangira. Have been there for that fool. Omanyi lwaki twagana boxer. Mwatuwanga boxer nga okwanidde mu yange n'ogamba bannange. Byonna wandi bikoze notakwanira boxer ze nagula. Segedde. Kumisi kunemera kwa bamanya. Nandi kwanidde mu eri wa. Oyagala gye nakwaniramu gye mbankwaniramu omulala. Birina okyuka ebintu. Omusajja mugere ku Valentine first born suwe. That's a surprise. By the way. We are talking about surprises for Valentine. Yes. By the way, omusajja gwe tuli mu celebrating Valentino. Yali ageza kwogera mazima lwakuba ffe lwaki twalabulala. Yes, byakwewa yasente. Omaze ebbanga n'omukazi emyaka 10 jangu mugambe ebyaddala emyaka. Bambi by the way bakazi bamwe bawulira bulungi ng'omulowoozaako ku Valentine. Gende wakana ebyo balabiwe owa boda abitwale. Simaze eyo omukazi mumaze emyaka 10 mu myaka 2 mugambe ebituufu nalwala musirimu nesimbadde sigamba. Gamaze emyaka 10. Oba mwede kimu ekirabo kyatagenda kwerabira. Era sigala agamba akanyike kye yankola. Muge mukwale ngende nakyakugamba. Nakyakugamba leka gambe kulwakulwa abaagalana. Simanyi bona agitwala. Netandika eddagala ly'ojja. She will never forget. Era omusajja gye eriyo likubaawo mira. Mpeza kumazima eddagala. Mpeza kumazima eddagala lyaffe. Asigalawo. Ati oba mwede kye oba agenda oba tagenda mu. Surprise. Alina go chobo chikola kungoba obo chikola surprise nga boyagala ebimuli biggwawo nesha mutubere realistic na we are lwachi abasajja basinga mu yogeza Valentine kale eno mbasa mute batukiriza koza Valentine naye kati abasalawo jikuza lwachi oba obutandika okwekwasa bona ko li Valentine wange why are you taking this day special bichi it's a wonderful thing naye abantu banoba abantu bekyawako olwo olunaku baba bamwasiza ku Valentine bwasamu nakwana ku Valentine gakulemye kuza anniversary yabo fumbo mwate Valentine twacho sebejinga Valentine ngafuna wonna biteke kujavu kuliko biteke abula ategwe ebintu obiteekayo naye byakisiru nugemazimu oli school drop out senior oli mu Valentine oli so yanire Valentine linda ko abajulizi waleja birabira wa Shalom obaggo ogambye mbwera tomanyi na meaning of pollination osabi muri byaki tubale tusaba omuntu omuwala omuddugavu lindo nakula abajulizi tali Valentine gifting oli muddugavu ate omusajja nga muddugavu omusajja nabbi alinde liberation day omusajja nabbi muddugavu gakule baawamba omwala omuddugavu ebulyo byagazaaki obikole muddugavu kalekaleko nyo omuwala yeyerusa
Lutalo lwali ndo batuta batya. Nalabyo naavuma Sumaiya. Mutakwana bakazi be Yerusa. Saimo oba anti manyi Nati omukazi Yerusa, omukazi Yerusa aba awunya. Sumaiya alimu ekizigo. Geto mula Sumaiya. Ne wabali mu ekizigo tasaba. Buno ana buno bukojja amalungi omusanso okulaabunya no bwa kizigo. Embadde mali ate baba busibudde. Oba ogenze ku ddala eriddako. Eyo teba chepe maje. Jikira Sumaiya mukulu. Nyeri bwe kyamunoka. Sumaiya moto. Sumaiya si mukulu. Sumaiya moto. Legend. Ate kati gwe Sumaiya omanyi lwaki oba oyogera ebintu by'ekisiru. Mama. Bw'oba manye nansala tozimbayo. Oba nange. Leka toyogera bya kisiru munnange. Kristi yagambye talya shalo na Saimo. Olwokuba taxi yatta kitaawo mutajja kuddamu zirinnya. Mwemba mumanyi so what? Mbaddenza mumanyi zalina okwogera. Ani oyo? Ba internet. Nebazeeko internet. Mbasa chwa internet. Tukaba byadde tuvudde wanga tuzibalira wano. Tufune ku wifi. Tugakora okugenda ku TV kola. Ngenda kwatano bantu oyo omugenyi wa. Tusigale wano gali. Batwa internet. Bambi. Sente zebina tusevinze Valentine. Bataddeko. Namba internet. Niye akamugula wa lunaku. Aseba alwako. Noli mwagula yakaitwali wano. Gwakoma ddyo bbeera wano. Eri wiki wali ne mama omiti. Toddaka. Ne bakuwe kajjo. Byawoma. Namusanze ebisimbe ewuwe. Nedda nze sirya bikajjo mbifumba bufumbi. Amanyo tegakyawera. Nedda bingi w'olutiko. Kati ate kunywa juyisi wabyo. Takuyiwa. N'ekirasa bigaya n'obigayisa wendi. Kati gwe obubbi bw'oliko okubira ku King Mayiko kuba yasooka mu koolokolo. Wali ku siteera. Obubbi bw'oliko. Tolya bikajjo n'onywa omufumbi. Babifumba bitokosa n'embinyo. Nanti biba bifuuse eki. Kiba kikajjo ne so akigaaya. Bw'okigaaya kikuleeta allergy. Bwe bagifumba amazzi agakivaamu. Tekindeeta allergy. Tolya nnyama naye supu omuwuula. Sinywa mata matokose naye nywa amata agali flavored. Olya ennyama? Sirya nnyama. Naye nso ogigaaya. Onywa yogati? Yogati mmunywa. Nywa Nywa yogati, nywa milkshake, ice cream buli kimu. Teweewa bitiibwa tusoose kubuuza kimu. Onywa yogati? Ava mu ki? Ava mu ki? Mu mata. Gw'otanywa. Kati olugezigezi lwaki tolya nti? Lwaki tolya nti olugezigezi? Ente eri ente. Olidde bigi... Ente eri ente. Yebbayiza. Lwaki tolya nnyana? Maama si. Maama si ente eri ente gwenga togaana girya ng'ate agamwa gaayo mwenkana. Kyogamba omukyalina bw'ava ku mutwe gwa Shalom tema butemi alowooza nti. Bino abakyalina wadde n'omulamu omulala. Waba omukyala yawandiise. Tewali yawandiise. Leero omulama gwonna guli ku Valentine. Bawa atamidde akooye. Tannaba sirina. Mwamagezi. So abasajja mwenna abategera wa bakazi Valentine atulina meeting nga 13. Nemwe abantu abasajja bandiga abasajja abagezi bambi. Valentine is a must. Abasajja abagezi wa. Kati nkubulira ekintu kimu. Nengeza nsanga omusajja nga agulumba n'ebimuli. Nangenda bakyali wange. Yamukuba ejjinja kwawula. Bagenda bitwala. Kati ngobule emuli byaki. Shalom mujja kubesiga bajja baswaza. Kwikironye mubanja. Omwabi mu. Kwase mubanja. Omukazi mubuuze kwasa agimalayo. Mukazi wali mu kibiina kya bbula. Naye kati obeera otya n'omukazi nga ayeewola mukwasa. Mukwana fina twewolewa kandi. Maama olaba omusajja neewola. Kyatonde bw'ati omukazi yeewola. Gwe ne mami tomwewola. Omukazi wange asiba kapapula. Wala tuba ffenna mu nnyumba. Ne mutenyega. Nga Jaden yabagata. Nga yatugata. Olwo ye yalidde. Ne Jaden asiba. Tukambuya wa account. Negwe beti yakufunyemo. Ojimaye beti eringa insurance. Kale na dependent number on make. Ero ne mutasibye tebali. Batukuba fomu fila ku nyumba yonna. Nga tali anyega munne. Ne moyita ko nga basirikale. Olwo yo PDF wa police. Kale ngalo traffic yo muto. Yabagamba oyo obobula. Nanga ebya serious. First talk to your babe. Mubuze. The trend is chimuli. On a serious note, do you think you want flowers or you need money? Oja mu bimuli. Waliwo abantu nga nze kati njagala nnyo ebimuli. Nsana okugamba kati kachole. Bwe kiba kati njagala nnyo ebimuli. Kati 255. Katukole ekyo 8.
kati awo mpozi ekyo kasafa azonga zompadde ekyo Tomalaga omutsoko omubu. Nero kyabakazi bwe bakula ennyo babagera ebimu lyati. ne bwaba takuze ekyo yasamba Nedda abasanjukidde. nga bwe wali owaddaani ekimuli naawe oyasaamira mu gayinda agakwefunyiza nga olw'okuba okuze. Jajja mayanja. wali oguliddaani ekimuli oyasaamiranga mukulu mwanga aganyina ebimuli bibeera ate bigula wano kitegeeza oyagala bakadde nga ggwe anti bwe mpagala nawe kati mbulya gw'oyita naye kajuka embeera zo zimwagaza abakadde alaba nga nnungi siyagala baana bato anti kati mwemukubika wava mu beebizigo mwemukubika abakulu okatujja eŋŋumi okuba jjajja jajalaga akabyeki nebuto nokatujja eŋŋumi gwe tabanya gwe omukadde ati gwe lwakyapambala kati gwetagatyapambala ku Valentine ne robo lwaki abagenda kumyansa anti kati bayiza kati angu amuwa erinnya eddala ligwe tomanyi musawowo kasabula myaka anti omanyi kugwa mutebe nomugamba nyiganyiga ku mugongo bisaako karobo kamenso kaliwa ate nze siggwako kamenso ozokiraba jukira ekiwanga kirwadde kati wafuna musawo companion sirina kiwanga kirwadde ono eggwa alina ekiwanga ekirwadde nze nina It's not funny. It's not funny. It's not funny. Gumbomba. Gumbobba. Puli omutwe gumbobba. Gumbobberera. Kame wali myaka egiba ebitwe. Ogenda okukubaana nga sipamu zo tezikyakwasa abaana bategeere. Abagenze persona. Anga twatubiganya nga tukomye kunnamere yarangidde mulenye masirimu ku kamera. Ndenda bweru njasaba obulenda njakola adoption ya laigundi yagiba. Hani kirowoozaako banno baabano bazadde. Ndowooza baali batandika twatuula. Kirowoozeeko bulowooza va mu kwekaza. Bwe baali batandika ozaala. Okuze ne Ssematimba yakikugamba. Genda okuzaala kwawe kuyise kwa kibiina nti asembayo asobola okusooka. Ono naakuwa gayina abaana abo. project. Babiri. Ayina akaana ak'obuwala n'ak'obulenzi. Kitwale nti nfudde banzaala. Kibadde nnyo na mugaso nfudde banzaala. Nga tobanja gafudde nga babuzaala owa wiiki mbutoyita kyemwana. Lwaki omukandanzi? Era bakaba bagamba abadde akuze. Okisegedde. Naawe alina omwana bakaba bagamba abadde akuze. Ntaga abadde akuze. Bambi awonye obulumi. Bambi awonye. Bane kawumule. Omuntu aba mukulu bakaba we bati. Tabakabamu. Mbafudde akuze. Abagamba abadde muto. Kawumule asasula ensawo z'abaana be. Abadde alina ekizibu ky'omugongo. Nakumanya omuluma nange nenkwatibwa ennaku. Omugongo badde kumuluma nange nenguwulira. Baba nifa wummula. Baba nifa afidde mu bulumi. Nekawumule. Ageza kumulya wa nnyoko. Wumala tokaaba, maama kawumule. Valentine eno omusajja akuwa bw'omuwa. Naye londa mukyowa omusajja mubuuze. Mulekerawo okuyimirira ku kintu. Omusajja esimu yagisaamu akanyi bamubanja tamutera se kuyatera mmane bamubanja kwikiro. Bweziteeke ko. Sasula kwikiro niye. Honey, I had walina ebbanja. Wali sootinga. Ndete 10 nga Valentine gift. Ora omukazi akuwa ssente otanya omwendako. Kituufu. Omukazi nga alina ssente oba okyomwendako. Sina ssente zokka omukazi akuwa. Omukazi okyogedde bulungi nnyo. Omukazi akuwa oba okyomwendako okyomunyiiza oba okwatibwa n'ensonyi. Kati gula bazube toli mukazi wange. Naye mpa gyompa. Ntyano okola ekintu eyo mbanga oba wooli ondaba. Oba ondaba. Abasajja bagala tubawe ssente zaffe. Sente okuwala. Like omugiftinga yo. Yes. Normally provide. Naye nga temukiraga nga abaagala. Nedda. Bwekigezesa akasonga kwa dojini emboga. Eat that one. Is it fine? Kati mbana no jambula ngende ate. Ngoba ogenda okola omuze omubi tojambala. Tojambala oba oswala. Era omukazi amanya. Nze namanyira mbu nkuze. Era twali campus awe eddanga. Ku buliri kwendeta. Nyawe gwe neta ko ne ngamba. Omulala najja nga
siya kuteka ku buliri buno. Lwaki? Nakwatibwamu ensonyi. Lwaki kuye wakwatibwa ensonyi yakola ki? Yali amuwulira nga mwagala. Ngamba wawulira nga goyagala I don't know okwagala which happened. oba ayina bye yajja n'akola n'ogamba omukazi yasaanidde. Okujja ewange nga sobola kulira obwo. Sadda muteekako bakazi balala nga mpulira nswala. Kijja lwaki ekyo? Ekyo kijja lwaki? I don't know. Oba omutima gwali kati gulonze oyo. Just Nedda, comes. yali yoyo. Kati nsobola ojjukira nange waliwo navaawo. Just comes. Nenfuna ewalala. Naye nga njagala ono yali akomyewo. Kijja buzisha Aleme bintu. kugenda Twajoga wali waliwo ebikolobero bingi. togenda ku musawo kuloga musajja. Nga sagala obeere nga yeebasenge ebintu biruluma. Ogenda ku musawo? Oyo akulimba mbu genda ku musawo loga omusajja. Musajja kubbaako obuntu bw'okola. Eddagala ly'ogomu teriva ku musawo. Livaawa. Buyonjo. Nakubeerawo ng'omukyala. Kitegeera. Okubeerawo ng'omukyala A kiki? peace of mind. Like bwe tunaabeerawo. Kyano kakyenzita. Tondeekaanira. Nkankola ebintu byange. Sometimes I am twetaaga mu space. Kyova people baawukana ne beekyayira ddala. Sometimes Zubeda, people fall out of love for a period. Nga temukyekwatako. Naye nga temwayomba. Buli omu ayina ebimutwala. Buli omu ayina ebimutwala. Ofuna njagala abasajja abasiraamu abasinga. Awo webategeerera oba olina omuntu ategeera. Kakyawo, how do you handle the situation? Crisis emugiseewo mutya. Abamu ebalemerera ne baawukanira ddala. Mpulidde nnyo nga abasajja abasiraamu abasinga balina ze bayita zi safe room, safe house. Gy'abeera. Safe room bw'agira ng'agenda abuwumulirako omusajja yenna akyetaaga. Nawe omukyala. N'omukazi akyetaaga kyova abakazi abo. Ebigatta wano. Nga bizinesi zonna zikugatta. Biki abaana bakusumbuwa eno naakusumbuwa onazi order. Nga manyi anko leero tonkwata kondekamu kansibe mu kisenge ky'abaana. Nga you need your me time. Kati oli n'agamba alina entondo omuganda oyo w'emmamba. Omusajja omuganda tonyongera. Oba oli awo ku status. N'okiteekayo. Alwajja n'aga abula obufumba. Tutegedde omusajja kyali. Bwe mpona buno siriddamu. Kyokolaze ngamba abantu. Marriage is happiness, they said. Nere mulunde mu status. Ono mu status. Togoberera Shalom. Nedda waliwo mugwago. Gwe Shalom mu status. Nedda kati. Teri amusinga. Tegedde kati ndi Shalom ayombera nnyo mu status. Shalom omumanyi mu status. Oba oli awo nga bba wagiraba abadde olwedda agagira nga obusungu bweyongera nga naye omukazi ategeera bulungi. Ositegeera. Kati wali ogamba baani? Waliwo ekiseera kye ndaba ngamba wabula temwejasamira. Wali ogamba baani? Baabufuna obubaka. Ate akimalira ku mukwano status. era making sure ogiraba ali singikuweereza. Lwaki ogirabye? Ngisa mini box. Togikanya kuggwako. Era nenkeera ngiddamu. Paka woogiraba. Nze njagala stars nga nnategeka odiyensi yange. Oyombera ku status. Nyombera stars yange. Oyo omwana akuvumira ku status. Bw'otagiraba ngikyalinga. Oba njiwa munnaagikweza akuli okumpi. Mwana egiteeke gwe yajja giraba. Naye ginteereyo. Ate mu screenshot kinga agirabye. Ngambe era kale. Mpulira nga ntowolokose. So abasajja baagala nnyo okuba okubanga abasajja namwe abakyala wali kuvuga katole n'abakyala bataweebwa but buli muntu yenna anyagadde teri anyagadde kwera ku receiving end bugwe balina kuwa gwe tolina yaddeko owa muntu kyakola ekyamanyi mutaa kyosinza okukola omusajja kyakola ekyamanyi kyebakamuwa infection kyekyalo kyosinza omuwa zozimuwa amusezi mujjanja ati nga alina oziyiga naye wali yeyagaliza infection. Abaana nga bazigabanga ebirabo zigamba ku Valentine wano bagenda ozikungula. Omwana agenda kuva embaala eyo nga zazunza infection ku bus. Omanyi wayi ebbugumu eribeera omwo otuuka infection yekuze. Zere bya Valentine byata ne byekisiru naye gabako ekimuli nga nkirambye nekidda nemanya tuli mu ssaako awo tuli wala ate kyadde wayise ennaku saawa busaawa nga bambuuza oliwa era ekimuli kifaanana ate tolinnya bakyusaamu wabula okwongeramu nemanya tuli mu ssaako kati omuntu asobola okumpi n'erusaze yagenda ofunamu okumpi n'erusaze ojja ku kyantaana wali kulimbo wennyini omu ekimuli nga kiruluma n'alyoka atugibwa omugenzi ekimuli ekitandikirwako okuwomwagalawo kitandike n'emitwalo nga 15 ennyumba ng'osula muyamira osula namuŋŋoone nassalafu teetaaga kimuli wali ku salafu ate tekubo baalikoze bagenda namuŋŋoona zaffe amayumba ga bbeeyi awo tolimba nsense mukwano ezisinga mu kibwa gwe yogera ono tayogera ani awo mu kibwa nabweru mu kibwa ennyumba obeerawa kabulengwa kati wasemuka ate kabulengwa layisi nnyo akulaitibwa ani
Akola kiwe nansana. Wavudde mu kibwa. Oli akimanyi. Wavudde mu kibwa nadde kabulengo manyi. Wala. Basta gwalawa. Ku lusozi. Ewa. Kabulengo era kati ku lusozi bwembeera wansi. Ne lwaki obeera gye baziika? Baziikawo. Kabulengo gye baziika bagenda bagamba zika Kabulengo asanga. Jjajja wange twamuziise ekitebi ku Sande. Ab'ekitebi bali mulimbo. Kyangu nnyo Shalom oli awo mugago gamba nti wali kutanka mu jjewe bagenda okunteeka. N'osula mu malalo gwe n'olaba ensi. Bulomu baziikawo. Nanyini nnyumba. Nanyini nnyumba. Agamba mmutyawo. Mu kiwaji omanyira wakula buli kaseera wagenda yako eri. Muki? Mu kibono yabadde agamba. Mubeera wabannage. Waka. Nze nagenda mu kyali abali batu. Kati nawe olagira omwana nga azze okukola gye bali. Onajimbo kati amanyiiwe. Kati omwana omugambo otya. Kabulengwa. Bw'abajja. Ng'okyabeera mu kibwa ng'omwana omugambo otya. Kati waboda mbajogera waboda ngo mugamba omwana mugambe nabweru mu kibwa. Amusindikira nze ntera nnyo sindika baboda bange. Ya mukima. Siyagala nnyo kulagirira. Wamma toso ategeerayo. Bwe mubeera wala mu kibwa. Ngati no wali wa bbeeyi. Singolumu nga yaga. Osita mu singolumu. Anti ngambe biseera ebyo. Kati ng'osonye Mario nayo nange ogira baka. Nkugambe kati no ndi mu ddabo. Asula mu singolumu ebintu ebyo nababirabako. Bwe kyabaka kyonna bw'okirabako. Ozuukuka TV ogiraba. Era otajja abanya baakubye. Singolumu y'amaanyi. Buli kyonna mu bulamu gyonna buli achievement oba ogirabako. Ate kati njagala kusinziira wano. Bw'osaba olengera store. Ku Valentine. Omusajja ali mu singolumu. Togeza n'oyasama nga muli mu kuyomba n'omukazi muve mu nsonga zaffe za mu kisenge. Tolina kisenge. Nsonga zammwe za mu nnyumba. Kateni anko. Kiba kisenge. Bw'omusajja bulina olugezigezi. Kabeera isonga kati ne kagamba mukazi. Sebo kiba kisenge. Ulira, kabeera mu kati ne kagamba mukazi mmere bwejja opita. Ng'ate olaba. Ng'olaba. Okazuukuse kalye. Emmere bwejja mpita. Manyinange obanga gwali mwaga amaka. Emmere bwejja totawaana gikayiire. Yeba kabisi ng'awulira. Ayinza okufumbira bweru. Nedda. Munda nga wasinga lumu afumbire bweru. Wano mu nsonda ye nga tomuziteeka. We mwerule vvu. So owasinga olumu ndagamba mwe bale Valentine. Wasinga olumu tokuza Valentine. Lwaki? Kola nyoso kove mu singo lumu. Ati bagobyeko kyekyawo kyoba weewo osenguke. Oli mu singo lumu. Si yasiri nnyo pama bweru. Akola ki? Bannange. Bona gwa mwembiro ngo otandika okwata katochimbo okuma mwana w'abandi. Okuma pama baba TV. Okuma pama baba TV. Ngadawo kuza Valentine. Akuma pama TV bagitwala. Nino omuvuka gonna badde ku live. Ngenyo enkuba neetonnya. Ninga lingali kukuba linda boda. Wa! Bichako ebintu bya kisirusiru. Nga kyekyo. Nga tibuli siringi. Nyumba gy'osoma ngulaba omwango. Siringi achievement. Siringi achievement. Amuna esula mu nyumba erimu siringi. Shalom. Omubbi bwambinule bati akulaba direct. Era izo nokubuzaako waayo gambo. Era abintu aliriyo. Lwaki gwasula bali ababbi. Nedda ngamba omuntu mu kibwa akulite. Nedda mu kibwa nali mu siringi. Najibwa onamanyiwo. Siringi. Kagwe sedos Maria Mungoye. Naye era nawe buli abagagga byo wali obiraba. Akati ndi mu ddabo. Katafuna ddabo. Naye omuzimu oguli mu singo lumu namalamu ebbanga. Sisulwako mu kisenge. Obera ku TV ngoli kujota TV. Nze ndaba TV paka ku macha. Ku munno waki kwotava. Nkugambye oyemula nvudde. Yera kwa tokola. Ate wandikoze ekiro nakula. Ate wano ndi waka muzize kamwe bali babafumbire kachayi. Ate no muli. Ngale Dota TV sponsor yabula. Atambuza ana program je yango ba TV yangamba vayo vayo. Nze nali ndaba amala budde. Akyamuyambanga. Amami acha kunyamba wo. Yaberanga. Akadate munaye ndi. Zenga nakulabanga sasa. Nina pressure ngantu yana tuyana. Zenga nakulaba. So ngana ngajja ne yegayirira atutumira. Natumira. Ngayisa n'obulango. Segeza nko Shalom yali fani wange obula katoto sindika message. Yina nakweza mu message nange bantumireko. Ibambye abantu basinga. Neka tulabo ta TV etali kugundi ku decoder yo. Mu restaurant manali. Neka tigwe shakuti waswako mu single room. Dalimba ki? Wali hostel nga si ya single. Uliriza si buli muntu nti yabona abona. Campus. Nempangisa no wansi double room. Yanyi bangambe jja kunnemerera kuba ali amitwala ana. No taji netakulemerera. Musebe nyagalazi. Kasaba nyagala mu COVID na tuli campus. Nodeka. Nenzire wakati ngenda okudda waka bagamba akati omugati banno tebannalya. Kati wakudda hostel juka bose twatulanga mu babiri. Ate nga you're paying 1.2. Nenga nyenso opangisa ennyumba. Kaje sadda hostel. Napangisa bupangisa. Ne wapangisa ddabu.
nibangambe ngenda kunnemerera nange mama nange kati lwaki opangisiza ennyumba ali sikoma ewaka naye napangisa kumpi ekisasi ngenda ennyumba ngenda ali abakoto n'endi emmere nezipangisa nko single room sipangisa nko nyumba nga toyo eri wabweru simanyi pama wabweru ne single room yono bambi toyo yali munda neje nasookamu oyingira lumu ove bweru ng'opami mpaka gundi kabisi loni loni yafunye omusajja omuzungu omusajja uyo asibye enviiri yafunye omusajja omusajja omukazi omusajja kiki ate omusajja asibye enviiri emmotoka yagifunye emmotoka baagiba motoka twagiranze tugisuubira mu bitundu by'ebbuusi yaawo bazibba motoka kikaali wagiraako zino eza kasota gundi maka gulandi bagibadde wayise ebbanga waliwo eyankubidde nno Roni nangaye mutukula bireke bwe baba bagibbamu ebyo biseera bireke kali bagitema eyo abantu bagifumbisa naye nga yali nkadde bagamba mbu ebbe emmotoka Roni asobola okutta omuntu ku bukadde bwe yaliko yagibba ali amumanyi kumeka Roni yali yajjako waneeno lumu ng'omulaba bw'aba agibeeramu aluma amannyo kiki bugumu yali yakutuka oluko ngawe takola atya ovuge moka takwata simu tawuba jambo okuvuga emmotoka ya Roni walinga olina okukola jimu atirisi bakutuma mu jimu ogipakinga otunule gyodda tokuba livaasi ye nawulyako ng'agamba musibate kyagenda mu ara agenda mu ddina tekola ne parking tekola asimbulanga mu manyo abula musiibe bulungi mwerabo bamusule sajja wattu azze mirembe wano ate osaba akabisi eno bw'omumanyire tolina bubezi busuku teekamu akadagala musule bulungi mweraba nkwegayiridde ndeka kale munakuwadde emirembe tekawunya mamwa gano mamwa nadde Shalom totandika bw'oba omanya waddo so waddo olumala nga lwefuula oluli professional wabula musule bulungi oba anyiiganyiige bayi twakufuna twamala twamalayo twafuna Shalom omerwa kisagala gwemubisiye mpaaga okusimu yange muko Executive Media. Focus, innovate, succeed.